Koleki bukimunyiza koleki yitara abantu omwana tudde waka chogama naba Irene batudde waka leka naawe asindike fees nezo zemmanja kyuka kyemwagaza sina kyala kyemwagaza simulonda bakimukola kyamaanyi nnyo okubeera nti nate mutulaba olwaleero nsonga si nnungi nnyo naye munzikirize tuzikwate mpola mpola mpaka tunazigusa ate we naalabye vidiyo eno tojajinga wabula weetagisa okuyamba yamba ate tovumirira manyi mwamanyira kuvuma ye tovumirira tojajinga ate tulabe nga bekinatambula kyazave Kachumbali munabutambala yenze ndino omukyala agenda obbe yanjulira amannya oluvannyuma lwa vidiyo ey'omwana muwala okutambula agambibwa okuba nti nno mwana w'omukulu Geoffrey Rutaya Honorable akyankutteko nnyo nenjagala nnoonye eddala kituufu mwana we bw'aba kituufu lwaki kiri bwe kiti ono yo maama w'omwana oyo era agenda beera nga atubuulira lwaki kiri bwe kiti tukwaniriza amanya gange nze naisi yesije mama wa Nambatya Melanie vidiyo oyo omwana gikola nabadde siriyo waka nsiiba ku dduuka kituufu omwana wo omwana wange era omwana wa Geoffrey Rutaya yoyo Nambatya Melanie atutandikire ndowooza tuddeko tugenda kuddako kemabega olwaba okutambula obulungi n'abatulaba amusinkana ddi n'omukulu Geoffrey Rutaya omwana katalina emyaka 17 so byaddako ekiriwo kati esaawa zino omwana yeekyaye alabika kuba omwana wange musirise naye bw'olaba asazewo recording vidiyo anoonye obuyambi alabika yeekyaye kuba ali mu S4 banne bali mu kusoma ye atudde waka namutwalayo ku ssomero ne batugamba baagala zero balance neemuzze waka kati ndowooza yeekyaye ng'omwana omwana muto okutuuka okwekyawa kijja kitya n'agamba kati neekyaye kati nze ne tata w'omwana Geoffrey Rutaya Geoffrey Rutaya mwana kati alina emyaka 17 nali ne Rutaya nga nemala omwaka nga sinazaala segeza tuli mu myaka nga 19 awo ng'ali mu ndongo mwesanga mu ndongo of course nange ndi mukyala muyimbi twesanga mu by'okuyimba byaffe yes ebo abantu bajjukize mu obuyimba oba wange tinkuye nange okunnumya sabosala ebiyungu ate otugabanye kyenkanyi minzaani yebalansinge nga bwe bakwetaaga abalala nange munange kwetaaga obuyimba bwemabega okimanyi mbadde simanyi yayimba kayimba ako naye nakawulira era yekeeko kikyakulemesa okutambuza endongo obimanya kasente kagina ne kakutawaanya n'ogamba kangumikirize naye wali mu Eagles Production saayimbako mu Eagles Production naye nagendangayo nga bana bawala aba backing emabega naye saabeeramu nnyo naye nayimbako mu Firebase nze muwala omu yali ayimba ne Firebase mu kibiina kya Bobi Wine mu kibi nga yatusasula bwe tutyo Bobi Wine nga nnyimba kizaalinaawo abantu bajjukire bulungi emyaka obula sejjukira naye ndowooza gyejo ng'obaakinga nga nyimba ne ku stage kati gyendongo yakutabutamina ogivaamu kati nyimba era nyimba ku mikolo era ennyimba zange olumu bazikuba ku mativi naye kati okuba mu covid kyerina bwe kyankwatamu nenkiwumuzaamuko ekya music nti sente lwa sente kitegeeza omukulu mwesanga muntu ng'ali eno mu Eagles Production nawe ng'oli eri ne mwesanga by then yali ayina omukyala kati Irene yali amuyina nga balina abaana babiri Pius ne Patra so kati gwe omusinkana ng'oli nebbali okuzaala mira Nambatya mu kaseera ako embeera yali etya embeera teyali mbi embeera yange ne Geoffrey si musajja mubi musajja muntu mulamu musajja ayagala okuyamba naye simanyi nga bwomanyi bituuka ne bibaawo kutuuka okutya nembeera nno ali mu good position Kigaana obuzibu musajja aba ne plani ze
ne weekyanga oba weekyanga jaffe ebyo byamunda kale naye kati ekyanzijayo mu ground nti yali tawa buyambi mwana avudde mwana akaseera okuba yatandika okusoma mu P1 P7 mpaka eno waggulu abadde amulabirira nga amusomesa bulungi byali byakuwalira naye ndaba nga ebyokusinkana nga tuyomba buli kadde ne bintama nensalawo nengenda ku kooti asooka ku poliisi ekatwe wabula omwana yalina emyaka 2 ebiseera ebyo myaka 2 mu kooti ekitegeeza mwekyanga akyali muto kyekyanga omwana muto twali twakava newaabwe okumuwa amanya kuba amanya namba atya eyali twali twakavaayo awo ne wabaawo obuzibu mire ya Honorable taata ne maama nabamumanyi abakazi bavaayo amanya ga Honorable biki ate yali ayagala nkole ntyo so tandika obutakkanya nga omwana alina emyaka 2 nga twakava so obutakkanya butandika butya obutakkanya ekyo just twagenda mu kooti abadde alabirirwa from kooti mpaka mu covid esimu ze ne zivaako bwe bagendera mu campaign nga esimu teziriiko nga biseera ebyo kuva wansi ye yali amuwe nakatamuweerera abadde amuweerera nakatamuweerera naye kati obuzibu omwana aveeyo yekyange kuba nze sisiiba waka bwe basiiba waka nsiiba ku dduuka naye nagenza okuwulira nga abaana bampazi vidiyo nti Mirani yeekyaye ne mbagamba kituufu yeekyaye kuba omwana wange oyo ayagala nnyo okusoma ne P7 yagira mu first grade ate nga yakola ebibuuzo ng'ali ku kagaali nga yali yalwala era yakola ebibuuzo nga bamuliko banoonye ku ddwaliro n'akola ebibuuzo mu mbeera eyo naye Mirani yagira mu first grade naki kyansanyusa nnyo nga maama omwana twali mulago kyansanyusa nnyo sente zino abadde azikuwa oba azisasula ku ssomero ye omwana n'azisanga erina nze yali yaziteekanga kooti n'enziyo n'ezitwala ku ssomero naye bwe twatuula wano nga bamubuuza mu covid nga bamubuuza sente zino kuba banina okuziweebwa bw'ogulawo fayiro nti omulamuzi n'agamba nti bakuwenga sente bweziti mubanga bweruti gwe ne bw'omala emyaka 5 fayiro yeeba etambula oba olina ozimpa oyagala tokola ki toyagala kuba zirina okumpeewa kuba okubikola ebyo tomanyi nzijeewa neewoza eki oba kitegeera gwenze mbiteekayo nze yes kati nali nkikola ntyo kati ne basaba mabegakaawo ne basaba nga omwana agenda mu secondary nti bo bagenda okweweerangayo fees kati fees ajja bubi omwana bwe bamuzza kati nakatola abali mu S4 ali mu S4 atudde ewaka banne bali mu kusoma ate bagenda kukola ebibuuzo ndowooza omwana kyayavudde yeekyawa okwekyawa kw'omwana ekitegeeza tewategedde newala bulabe vidiyo nze mbadde ku dduuka nendaba ka vidiyo okulaba nga Mirani ate sigenda kumukuba kuba naye mwana yeekyawa kati nga kati essaawa sente zenina okulisivinga nga nze ezampebwa ku kooti baakoma okuziwa mu Gw'omunaana omwaka oguwedde kuva olwo bampa requirements na mwana ne beesasulira ku ssomero kati kyembuuza kale nange ndi awo mu mbeera bwetyo yagamba mbu yetayagala kumpa buyambi kubanga nazaala abaana abalala 2 ne mu kooti bwe twatuula yagamba oyo yazaala mu mulamuzi abaana 2 nze nne gyabanyumya mba olusi mbasikubola ki okitegeeza baawo omulala mulamuzi ekyo kyange kuba ye talina buzibu abaana babalabirira bulungi very good well oba gye wamutwala ate tekisoboka ate nagendayo nga sinamulaba bino byozunga mu kooti kale saagala tukitwale nti mulamuzi ayinza okuba nga si mulamuzi oli yakyogera yabyogera ayina abamuwa ebisitole kuba kati looya wange yankubira yampa audio message mweri ne mu simu yange nagamba lutayangambye mbugo oyinayo wazaddeyo omwana omulenzi naye ni muline neebuuza nze okuzaala ne lutayo omwana kingaana okuzaala awalala musanga okuzaala awalala kuba ne mukooti bwe yakyogera mbu kyekimugaana okumpa obuyambi bambuza lwaki tosasula sente zino wano mbu oyo yazaala baana abalala wali mwewasizanga byampeta ate nga nze simulondola simanyi lwaki ye aba nnondoola lwaki aba alondoola obulamu bwange
nabuziza looya wange nemugamba kibuddeko ki ombuuze ekibuuzo ekyo tanti fafa kubingamba hano munaye onale bangambye mbu wazalayo abaana omwana omulala omulenzi siina mwana mulenzi nina abaana bange babiri abato ne Mirani be baana basatu benina kati mukuru kati ekyokuzaala guba musango ate bwe guba musango go bajja kunsiba kubanga nina abaana bange basatu siri mufumbo nkyazaalira ddala nina okufumbirwa kyogamba musajja gwe nafumbirwa simuzaalire kubanga nti alutaaya atanyima obuyambi bw'omwana we no kireke ekyo so kakati okuva ebbanga liri lyonna mu Gw'omunaana omwaka oguwedde temufunanga 10 kuva gyali mbadde ndi receiving requirements zokka so nakyo ndowooza ngina okunoonya akasente nkawera oya wange aziclaiming ba dola bukigenda okuba kooti yo yamugamba etya ayina sente yamunyonya sente zalina okuwa iyo yamugamba ebyange okufumbirwa awalala n'okuzaala awalala tekitegeeza omwana ono obutaweebwa buyambi bwe oba kitegeera ayina okukola ki okubuwaayo kati twabadde tutudde biwanvu ebya kooti ndooza n'okuvako tubiveeko naye kati omwana ye yekyayagala kudda ku ssomero kati basindika requirements yazisindika naye fees nasindikako ebitundu tamunamalayo yasindikayo half bali baagala zero balance twagenda ne tukoma ku gate ne tukomawo natuukayo munda ne bagaana direct gune n'agaana nti essomero lyakiyisiza buli mwana wa S4 baagala zero balance ate ng'essomero liriko walako kati lwaffe tulizana essomero liri Ntebe weno bitekamu transport biri awo Ntebe awo kati sente mmeka obudde buno zezaagala zero balance badde nsaba nti sente tuzireke okuzoogera naye kati ekiriwo amaleyo fees omwana agende kusomerwa aba yeekyayi ate nange zino wazimba zimpe kubanga nzeetaaga fayiro yange eraga nti nnoziweebwa kuva mu Gw'omunaana bazibale bazimpe zobadde oteekayo nze mbadde neekolera byange nga kimanyi nti fayiro ebala kati nga maama w'omwana tolowooza nti nno kuba omwana kati atudde lwaki tokwata kuziza era sitiiro omwana n'asoma then later alone bw'alisasula n'agira obudde buno ebyobufuzi bimusumbuwa naye kati ebiseera bino ndudde nga siweebwa nte nange era ninanga nze kukola ki ebintawaanya mbadde nange sirinaawo ssente era n'omwana akimanyi abe bayegambidde embeera mwe tuyise bwe tutambula kugenda ku kooti bwe neewuuba komawo leero kukomawo luli n'obanga eyafumbirwa kooti omwana ono otera omuwa katayimu n'agendako ewa kitaawe n'amulabako ne babeerako ne bwe yalwala nannemerera namusindika ewa ssengaawe gwe baali bandaga gwe yali yandaga ng'abeera awaawo ku Kibaati yali abeera Kajansi mu Christmas eno eyaggwa nagamba Mirani genda leero lye Christmas eno ne ssengaawo yagenda otuuka nga baasenguka nakubira ono abe waliwo omulenzi gwe bayita abe ono Geoffrey gwatuma namukubira nga mumpe namba ya senga ntuuse wa senga sikoze eki simusanzeeyo yagimuwa omwana n'akomawo naye era kooti yagambye salesale yasembayo era egamba nti Lutaya alina okutwala nga omwana ewa sengaawo omu kuba akoze yeetaaga senga kusaba kunagamba mpaka omwana wawe embereko naye ababiri bwalaga so mu mbeera eno okuva video lyafulumye honorable tannaba kukubirako nga maama w'omwana agambye ki ekigenda mu maaso alabika batanabiraba oba tabimanyi kuba yadde angambye mbu omwana agenda enkya ku ssomero naye omwana ye yeekyayi atyayi waka alaba banne basoma banne bamugamba oliwa omwana lwaki teyagumiikirizaako mpaka enja ne lutuuka ate ye tabiraba tawulira okusuubiza kwe bakatusuubiza aze asuubiza nkya saawa meka kumakya era abakooti babuuza yabalala tebasoma nabo kiki ekyatuuse kunalebo nze seewalana naho nalebo simuyinaako buzibu kuba bulijjo abantu baagalana ne beeta n'ofuna walala kati kyogamba ono gwe nazaala mabana naye kyogamba siifumbirwe nakaddiye nnyo tisobola kufumbirwa walala kati nono nja muwala nano ajja kukugaana okuwa abaana b'obuyambi kubanga nze nfumbiddwa bana ebintu ebimu tweberera wali wamusuubiza omanyi abakyala musuubiza n'omugamba asi gwe mwami wange ogenda ozaalira wekka
oba ansa nkuddemu ki zinalimu nga wamulimba kirabika nali saabimanya nsonyiwe kati omanyi ebbuba lireeta obusungu omusajja alabika akwagala naye nga gwe naawe tomuwa chance eyo okulaga nti nakwagala mutuule wansi ku mmeeza mutuule ng'abaagala Irene teyali tanjagala labika alika yali animba akayimba olaisalavule n'ogamba nze aliwo nze gwe yayimba gogo yayimbira akayimba simanyi kuba kiseera mwe nafunibwa olubuto akayimba n'akakuweereza ayamanyi gamba ata nga yimbye akayimba oyo musajja musirise budde buno kikyomusa sasule eri ku kooti asasule fees aleme kuntawaanya tantawaanya nze sirondoola bulamu bwe lwaki yalondoola obwange nze sikulondoola honalebo naawe tonondoola just buyambi bwa mwana wo abantu bagenda kugamba nti nno maybe wali wakozesezza okwonoona akalulu ke kagendamu obudde buno ngani yankozesa nze okwonoona akalulu ke era bannange banakakuuto nalebo mumundabiranga ddala kubanga butaba buyambi ng'olumuyambi bambi mumundabiranga ddala netufuna amataga netufuna nziyabira omwana mbambi mbasaba muwa akalulu kamuwe omuntu oyo mwagala ntata wa mwana ne bwafuna ekizibu kati nekikwatako omuntu yenatulule muzaala mwenna ne bwaba atyatya bwafuna ekizibu nawe kati batamulonda nadda wansi nebigaana kati kiba kinkosezza era bamulonde But suubira nti nekyokubeera nno wazaala omwana ayinza okubeera ensonga golowooza nsonga ki okuzaala mwana ki ekyo gye bagamba nti no okuzadde omwana yensonga nakitakuwa buyambi suubira nti eyo nsonga naye yayimirira mu kooti looya we babuwali nsonga ndala basitera nisibeera nnyo nnyo nakaya simubeera terabeera nze nebeenoza na omukazi ayebeerera byange omukyala gwalina omu maka akumanyi nti gy'oli amanyi era twali twogedde mwana mugamba omwana byebinifomu omwana mbeera ebyeti era ngaayogera naye yogenokaa nga bakuteredeko sina buzibu ne Irene n'omulundi era toyogerako naye engeri ensonga gye ziri zizadde ate mu kooti nezikalubamu obireka namulese olowooza nti kugenda mu public bweti kikakkanya ekitiibwa kye ng'omwami ate omwami wonooli mwami kikakana ndi mukyala mubi kikakana ku lwaki nti olwokuba talaweereza mwana tantawa mulinde bagamba bona lebabuliddwa sente ezisasula ku Boston High sente ezisasula ekituusa okuleeta omwana mu mawulire wayinza okubeera nga waliwo ensonga endala era no yayagala nnyo okusoma ye ng'omwana simanyi kimuli mu bwongo buli alaba nga atudde nga banne basoma koze tesobola kunyiza taata we kimunyiza akole ki bwe kimunyiza akole ki ye talaba nti omwana atudde waka kyogamba naba Irene batudde waka leka naawe asindike fees nezo zemmanja kyokka kyemwagaza sirina kyala kyemwagaza
simulondola nga bwe simulondola nga namuleka nsaba naye nga ndeke tadda mu yakugamba loya wange nazadde ono nazadde jenzadde ne jenafumbirwa byonna tanondula kuba simulondola musaba buyambi bwokka omwana byebyo byobimala kulagibwa kw'omwana kutya birirwa kulya kusula byeyawa alina byawa nange nina byempa kuba omwana ayambala zempa teziriiko kwambala kwa mwana naye nange ndi muntu ndi wendi nga maama nsobola okumweyambaliza era kuva zaalibwa nze mweyambaliza tafunanga kweyadde engatto nti evudde wa taata nze bulijjo mbadde mbyekoleranga ngoye mwana agenzeko autu mwana like nga obulamu bw'obuntu yize bambalira tebiriiko ebyo ebintu naye nasirika nenkitwala ize yalagirwa okuweebwa okuwa abiwe ensonga za honorable tugenda fubolaba nga tumunoonyaako bw'anaaba atuwadde omukisa bw'anaaba tagutuwadde ensonga ndowooza azitegedde za mwana so bubaka ki bw'olina eri because abakyala bannya abalinga abali mu mbeera gy'oyitamu obubaka bwempa bw'obanga olaba onyigirizibwa nnyo vaayo weerwaneko eno ensi ne bonoobonabona otya ne bonookola kyogenda kummekereza nga vaayo bw'oba osobola weerwaneko bwempa bwerwaneko bwaba bbaawe nga bbaawe tamuwa buyambi koti z'amaka n'abaana weeziri ate zaabwenkanya gendayo ko mulamuzi kanasala nti bakuwe koba oguma nako ogutobe n'omwana wo naye todda mugamba nze mbonaabona nobwokolima otya genda weerwaneko kuno ku nsi gwe weefaako tere muntu ayinza kufa ku bulamu bo n'abaana bo kyokka kye mbagambye ndi fine naye yena gwe naaba nsiimye mu bulamu bwange gwengenda naye sidda mabega gamba nedda mukyala wange nkwanzalira omwana nkwagala ate omwana omu naawe kimanyi mukikataya tata wabano naye siddayo ababiri siddayo kati ngenda mu maaso naawe omwana omu ati tayala deka ngenda mu maaso tugenda mu maaso byansi gamba tuddemu kati honorable naawe okimanyi sente obusobozi nina ngenda kuwasa obeere mu maka gali n'oli abeere eri gyali tutambuze obulamu olwokuba honorable tekitegeeza nti kuba essaawa zino bayira wenze siryawo nti noonya musajja mugagga kaali katala kazikira mabega kyagala ekintu ekyo najja nakuba nfune ku musajja nagenda genda mukooti nga nkooye nosense toyagala kuddamu kubeera naye oyagala jja buyambi buyambi akawuka kakulu ku saati kati binsoberedde ennamba y'abakyala abasingle mothers evayo nnyo nekompa naye abasajja bavayo ne bawasayidi zaabwe owulira nti n'abakazi oluusi bavaako obuzibu mu mbeera eno abantu si gwe alina obuzibu ebintu by'okweyagala bino biraba kibi nnyo tosagala na muntu gw'otayagala ne bwaba alina ssente ng'oli mukazi nogaka ngeri ne bakene yampe ssente oba owulira bubi essaawa zino njagala gwempulira nti njagala so sidda mabega just oli musaba buyambi sagala mugambe taata ali mukunoonya nga bwenyibye tisala ebiyungu lwadda ayagala omusajja aleka yamusuulawo kati alwanyisa oli ali mu maka ono yeddiza omusajja sekisoboka ndi mubi nsobola okubula omusajja gwenfumbira sinoonya siri mu kunoonya naye gwe n'aba nsiimye omutima gwange gwewulira nti gwempuliramu emirembe nja kweyongera mu maaso naye ono alina okusigala ng'awa obuyambi bw'omwana we ono gwenfumbirwa si alina omulabirira mwana we basebo ne banyawo olina ekibuuzo tamale ensonga zeezo basebo ne banyawo muziwulidde bulungi nnyo naye abubaka ki bw'owa abakyala naddala nga tebannaba kuzaalira mu basajja abo baana naye nga alina mulaavu ekyali mpya
ekyali mpya omusajja sooka omwetegereze naye saagala tugambe nti omusajja omuntu yenna asobola okujja nga bwazze nga muntu mulwamu olaba alina buli kyoweetaaga n'ogamba kangende noono naye ate obuze ne bujja luvannyuma nga wazaala kati obwo obuze bwe buba buze ng'olina bw'osobola okwerwanako kola nga nze genda mu kooti butereevu mukambwe ndi mu Lukiga Wakiga mwogera amazima ate temwetiirira. Abasajja mmwe abazaala mu bakazi abaana ne mutalabawa buyambi beera ng'okimanyi nti bw'olujja okoma okunyigiriza maama ng'onyigiriza maama obeera onyigiriza mwana ensonga lwaki naye avuddeyo yeekubira enduulu okitegedde. So vidiyo y'omwana ono teyakkanze bwagirabye? Nagirabye ng'omuntu aginsindika ningamba ani agikoze nenkunga ndaba ninga yagyekoledde waliwo kaganda kange akali ewaka. Lwaki okoze ekintu sobola kuba tansabye ng'agenda kikola ate mina nalina emyaka 17. Akyali muto. Yes, akyali muto naye ategeera kuba asobola okunziramu ekibuuzo ne kinnuma ate nabalese bulese mpaka mwe munkubidde nengamba simulinaako buzibu naye yerwanako. Ate basajja mu abazaala abaana ne mubasuula omwana ojja mumusuula lumu ajja aveeyo Museveni alyogo omwabonyaabonye alabirira ensi afuga ensi afuga Uganda muntu ogwo mungu ayinza ekyo mukisaleko abalabirira mu abasajja abasuula abaana nga temubalabira ne mubanyigiriza ne mubanyigiriza enkya yalifuuka kyotasuubira n'otandika okwagala omunoonya bw'olimba maama we yali omubi nze omwana owanga esimu bwe mba njogera ne kitaawe oba n'omuntu yenna kitaawe gwatuma esimu ebeeraku aba awulira buli kimu abeera awulira buli kimu. So mubonyabonya abaana okuviirayo ng'akimanyi taata yalina okusiba ku kooti twabadde naye ekifaananyi weekiri awo nga tuli ku kooti era ne batugamba onaleba mukubire paka okukola ku nsonga zo olina okumala kufuna looyawo najja n'awa court application. Kooti bwe yagenda mumukubire mwamukubidde? Bamukubidde nakata bava kuba mbu omwana agende ku ssomero naye nga fees tali kwali awo endaga nti akyabanjibwa. Bwe bateekayo fees gwoba omulaba? Anti basasulira ku koodi njirina bazikulaga koodi bw'onyigako ebeekulaga. Kati yagambye agende ku ssomero naye nga ssente zinatuuka kati nzira nzirayo nyono transport oyo leka naawe ebitabo by'omugamba akulaba kati onaleba ndaba akulaba gyebaleko sebo sindika transport kuba naye nona transport yange wiiki ewedde ne batuzza sindika transport ne fees w'abandi ne sente zemanjibwa ku kooti gy'obanjibwa ozimanyi kuba mu gw'omunaana mbadde sizireceiving mubadde munsindikira requirements zokka mulooza omwana abadde tali atanywa taliyo teyeebaka. Fees transport requirements nezobadde okozesa requirements yamusindika gyaliye lunagenda omutwala nga omwana alina bintu byamaze obigula. Simu bubi interview tetugikoze mu bubi naye at least atubadde tulina okiralifying nga kwa video yatambudde nnyo abantu ne bagiraba so kati nga tulina onoonya sayidi ya maama kuba omwana muto ayinza obeera nga byayogera maybe atumiddwa maama ne maama naye akiralifyinze n'ayogera ku sayidi ye nga bw'obirabye. So si mubi naye ndowooza mukwatagane n'omukyala omwana abeere ng'ali mu mbeera ennungi kuba honaleba obusente butono nnyo bimalanga ebyo honaleba okimanyi nabisobola. Kale ensonga zezo nnyinza obutasukkakaawo akatalekeka nti akatalekeka bampita Nice Yesije ndi mukyala muyimbi nyimba ku mikolo bw'oba olina omukolo sobola ogenda ku Facebook ne twogera kwendi ku TikTok kwendi ate nakomyewo nensazeewo ngenda kugiddamu buto nakomyewo wakomyewo mukulu swing tikwogera jibu kayimba kyakapya kulinayo akayimba akapya keninayo wekali bagenda kalaba omukulu takuweyo kolabo ani Joffrey ajuwe Irene sijagala ajuwe Irene bazikola ate ajagongere endala
taata obubyemu Juwairindi lwaki katuyagala ndeka mpola byange nakugambye singa aba akuyambako mu music career yo nakugambye tinga bwe simulondoola alekerawo kunnondoola nyimbye ne Silver Fumba oluyimba amanga go bamututte mu group yaabwe nkoze nti lwaki abandondoola obulamu bwange n'omuntu gwoyimba naye oluyimba yimba naye amutwala wakira muteke mu group ye kati lwaki abasigala nnondoola omunawe agenda kutwala akuteekeyo kale basebole bajja b'ensonga zeezo tetujja suka